Oluzzi lw'amafuta olwanga 3 ku mwalo gwa Kayiso ku nnyanja ya Muttanzige mu disitulikiti y'e Hoima, Amataba galuyingidde okuva mu nnyanja eno. Kino kivudde ku bungi bw'amazzi gano okweyongera mu nnyanja, ekigaleetedde okuboga ne gayingira mu maka g'abantu n'oluzzi luno okubeera nga luli mu mazzi wakati. Abatuuze b'eno batubuulidde nti emyezi kati giweze ena bukyanga amazzi gatandika okwanjaala ku mwalo guno, ekigaviiriddemu n'okutuuka ku luzzi luno olwanga 3 olwazimbibwa ng'ennaku z'omwezi 25 ogwokusatu mu mwaka gwa 2009 mu ggombolola ya Buseruka mu disitulikiti y'e Hoima. Frank Kombi ng'ono mutuuze ku mwalo gwa Kayiso atulaze oluzzi luno we lwali nga kati wonna wajjudde amazzi. Ziba ya mafuta hano kaba hano hata amaizi gakoraki gayetairawo muno amaizi kujura gwa amaizi eleteze kinu ku amaizi kujura hano kuswekao nayo kurora bati. Henry Ilumba nga ye ssentebe w'ekyalo kya Kayiso agambye nti ku luzzi lwanga 3 tewaliwo wadde amazzi era nga gali tegasuubirwa kutuukawo. Hali balimira eziba eryo amaizi gakaba gatalo gakaba gatalo amaizi agoona gakaba gatalo no kulima iziba na motoka zagenda yoga batinzireho nenanka abo musenyi batinzire ubuntu bwabo kyonka motoka nero batiraho kyonka amaizi gatalo amaizi agasandaira hati gamazire ku rugo mu kwezi kwa kasatu timyezi. Irumba ayongeddeko nti okusinziira ku bye basomesebwa amafuta gali wala nnyo mu ttaka mbwera amazzi gayinza okuba nga tegagatuuseeko. Anti amafuta mu mulingo batwegesaga bajjaga kusima amafuta ago bagambaga nti amaizi gano gayikara haiguru amagita nugo gayikara hansi kyonko ne basimba amafuta ago amaizi gano bagarabaho kandi ne basanga itaka erinda hansi nuko hanyuma no hikaki omwandara gwa mafuta. Ssentebe w'ekitundu kino atunnyonnyodde nti ekintu kye kimu kyatuukawo mu mwaka gwa 1962 era amazzi ne gajjula nga bwe guli kati naye nga mu biseera ebyo amafuta gaali tegannazuulibwa ku nnyanja eno. Tulina okutina kuwona bw'okuba ku luga kara n'amazzi ganayirabula amazzi gakayijjula ku luga mulingo mwaka gw'62 nawo gakayijjula abazeeyi baitu balumuno kyonka bakaba tulina kuwona kuyaba bakaba bamukere nabo ifo kuli bakamalira n'abarugireyo Tugezezzaako okwogera n'abakulu ba Uganda National Oil Company abavunaanyizibwa ku by'amafuta mu ggwanga okubaako kye boogera ku nsonga eno naye tekisobose. Oluzzi lwanga 3 lwe lumu ku nzizi ezisinga obunene ezisuubirwa okuvaamu amafuta amangi gavumenti bw'eneetandika okusima amafuta gano mu mwaka gwa 2025.